Hello, nze Nnaalongo Nalubaale, nze ndiwo okubatuusaako puroguraamu yaffe ekikolo n'eddagala. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo mugyebaleko gyonna kye mutuusaako engalo. Olwaleero tugenda kulaba eddagala egganzi ennyo eriyitibwa olutungotungo. Luno nno olutungotungo lutera okumera mu bifo ebikalukalu naye ate lwagala nnyo nga birimu amazzi kubanga nze ndaba eno ewaffe mu bizinga lwagala nnyo okuliraana ettale mu njaziyaze ezo eziregamamu amazzi. Yaawe tutera oddusanga lutambulira wansi, bwe luba luwanvuye lusobola okusituka nga lubadde lugimuse ne lutuuka mu fuuti nga 2.5. Luteekako obumuli buba bwa kakobekobe. Njaddu bateerako awo mu kifaananyi era weeruli awo waggulu mu lulabe. Olwo lwe bayita olutungotungo. Bw'okwata bw'oti ekikoola n'okikunya kiba kiseerera era bw'okinnyika mu mazzi nga tegookya nga ga kibuguumirize luba luseerera. Olutungotungo luno abakyala balwettanira nnyo kubanga lubakolera bulungi nnyo nnyo ku irrigation system. Ndowooza muntegeera awo. Source of the Nile n'aba nga li clear nga Kampala mukadde afloodinga ebintu ng'ebyo, olutungotungo luli massive mu nsonga eyo. Naye nga ekisinga okulemesa okukola obulungi nti enkozesa yaalwo gye tubadde tetumanyi bulungi, naye nga ku nsonga ey'abakyala olutungotungo lukola nnyo nnyo nga ofunye powder waalwo n'oba nga omuteekera mu busera ng'obwo kubanga bw'olufumba ddwo nga ddwo si lulungi nnyo mu kudissolvinga mu mazzi nti ebirungo biri bidde mu mazzi, so oba olina kuluteekera mu busera ne lugenda wholesome lubuto then ne luba digested okuggyamu ebyo ebirungo ebyetaagisa. Kale olutungotungo lujjanjaba nnyo endwadde z'omutima n'okuluŋŋamya entambula y'omusaayi mu mubiri. Era ebikoola by'olutungotungo bino bye birimu eddagala. Abantu abatera okuziira olw'omutima okuba nga gulemererwa oba nti gukooye, mwekwata olutungotungo luno okubeera nga mutaasibwa. Gukola ku mutima oguluma era oguleeta n'entunnunsi eziyitiridde. Omutima nga gwagala okulemererwa kye tuyita heart failure. Gwe bw'omanya nti olina ekizibu kino, kozesa olutungotungo. Luyamba okuba nga luluŋŋamya enkola y'ensigo regulating the kidneys. Kale nno guregulatinga obungi bw'omunnyo oguli mu mubiri. Olutungotungo luregulatinga potassium, calcium ne sodium ebiri mu mubiri. Kale nno abantu abatera okugwa ensimbu mwekwate olutungotungo luno. Abantu abatera okwesika mwekwate olutungotungo luno. Lukola bulungi nnyo ku ndwadde za asthma n'okuziira, skin diseases, TB ow'omu magumba. Kale nno olutungotungo lukola bulungi nnyo ku bantu abaagala okukendeeza obunene oba obunene buno obuleetebwa amazzi, obungi bw'amazzi mu mubiri. Era tulukozesa mu dosage entonotono. Olutungotungo lujjanjaba ulcers eziva ku buwuka obusirikittu. Lujjanjaba obuzimbu mu mubiri. Constipation ono ndowooza tujja kufunayo obudde tumusomeko ye nga ye kubanga lately
abantu bangi abali affected by constipation. Simanyi oba kikomando kino kye kireese obuzibu, naye nga constipation ali rampant nnyo of recent. Cramps ne muscle pull, otungotungo luba lujja kuyamba. Oteeka ensaano mu busera n'onywerawo mirundi ng'ebiri olunaku, ojja kuba nga you experience change mu bino byonna ebirwadde bye twogeddeko wangulu. Kale nno tubaagala nga muli balamu, temugenda kusobola kukola nsonga z'abajjajjammwe nga temuli balamu. Kale nno kikulu nnyo okubeera abalamu, ebisigadde bitusange naye nga tuli balamu. So that's why we endeavour to take this effort okulaba nga tubaako kye tuyigiriza mu ddagala egganda, to avoid okugamba nti ate bannange nze saalina busobozi bugenda mu ddwaliro. I thought all along if someone has this heart problem the only solution is going to India. No, before you go to India, before you do anything, please try it out. Kikole. Problem yaffe nti twagala nga bw'onywa leero n'onywa enkya then everything instantly changes. No, that's not how it works. You have to go on and on and on, at least for 3 weeks. For 3 weeks, for herbal medicine, 3 weeks. Obanga ekintu osobola okukiwangula. So it's not like you have to do it only once, twice, thrice. Some of you tend to get reluctant ku ddagala lino egganda just because engeri gye mutaspendingirako nnyo. So you think nti lyakuzanyisa, but it is good medicine. Lisobola okujjanjaba nga tofunyeewo nti oba side effects. Nga tofunyeewo side effects. Your body is good to go because interacting bulungi nalyo liri chemical free. So please try it out. Funa olutungotungo lwo, luteekaawo mu nnyumba luwotoke, then lwanikeko omusana gumu, lukunyeemu ensaano. Funa akajiiko akatono, opimu obujiiko 2, obuteekere mu jiiko nga 2 ez'obusera. Kola kibush awo. Kola kibush. Then nywa n'enkya na luli. Take 2 times a day. Of course you'll see change. And when you see that change, please share with us. Tubaagala nnyo era tubaagaliza okubeera obulungi, akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.